Mukama yeebazibwe abantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda waffe era oyo omulokozi waffe eyajja okulokola emyoyo gyaffe agiwonyege yeena wabula gigende mu bulamu obutaggwaawo. Era nga nsaba Mukama abeere naffe nga tugabana emmere y'omwoyo ey'akaseera kano esobole okuba nga eyongera otuzza ku kkubo ettukuvu, ekkubo eritwala mu ggulu ng'era ekkubo eryo Yesu Kristo. Ekigambo kino kibeeko eyo bwe kyongera okujjukiza okutambulira mu butuukirivu, okwenenya n'okutambulira mu kwagala, kubanga okwagala ye Katonda. Abo abalina okwagala Katonda aba mu bo era aba wamu nabo. Olwaleero nabadde njogerako n'omuntu omu nga twogera ku Matayo chapter 5 verse 8 awo awagamba nti balina omukisa abo abatukuvu mu mutima bajja kulaba Katonda. Ekatwade kale tukubaganyamu ku birowoozo nga tugamba ekintu kino okuba oli yabadde ambuuza ekintu kino kiyinza kuba kitegeeza ki, era ne mugamba nti ekitonotono kyemmanyiiko nti ddala kituufu balina omukisa abo abatukuvu mu mutima bajja kulaba Katonda. Nga kino kitulaga nti omuntu asobola okgenda mu ggulu nga tannabeera mutukuvu mu mutima, naye abatajja kulaba Katonda Jesus Christ abajja mmulaba era abaamukyalira ne mu nnyumba ye waabeera ne Katonda kitaffe abatamulaba. Era ne mu ggulu waliyo abo abaliyo, naye nga ekibuga Katonda kitaffe mwabeera bakirengera bulengezi, balengera ekitangaala ne bamanya weewo. Okugeza omuntu ayinza okukkiriza Yesu Kristo ku ssaawa esembayo era n'anaazibwako omusaayi gwa Yesu Kristo n'anaazibwako ebibi, omuntu oyo agenda mu ggulu, naye omutima gwe aba tannabeera mutukuvu kubanga aba tannatambulira mu kkubo eryo ery'obutuukirivu ng'agenda agondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, kubanga ekyo ogwo omuwendo gwe gutukuza omutima. Okugeza aba tasobola kulaba nnyumba ya Katonda kitaffe, ekisenge Katonda kitaffe mwatuula, era aba tasobola kutunuulira Katonda, kuba okutunuulira Katonda ogwo omuwendo tugusasulira omuntu okutunuulira Katonda. Kyova olaba Yesu Kristo agamba bangi bajja kugamba twawonya abalwadde mu linnya lyo, twagoba dimoni mu linnya lyo, ne tuwa obunnabbi mu linnya lyo, naye Mukama waffe Yesu Kristo agambe sibamanyi. Kubanga ebyo birabo bya Mwoyo Mutukuvu. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu tubifuna na kukkiriza, naye okubeera omutukuvu mu mutima ekyo ekikula kya Kristo kiba kiri mu ggwe. Katonda wakutunuulira aba alaba ekikula ky'omwana we Yesu Kristo nga kiri mu ggwe. Ekyo ekyogerako mu Ephesians chapter 4. Kati ekyo ekikula kya Yesu Kristo kyekyo ekitukuza omutima, era ekyo kye kitukkiriza okubeera mu maaso ga Katonda, kubanga ekikula kya Yesu Kristo we kikubeeramu oba osobola okuyimirira mu maaso ga Katonda kubanga oba mwana wa Katonda. Yesu Kristo aba ali munda mu ggwe, nga Katonda kitaffe bw'atulaba aba alaba Yesu Kristo ali munda mu ffe. Y'ensonga lwaki ne mu Ngero chapter 22 verse 11 nawo woogera ekintu kye kimu. Abo abalina omutima omutukuvu oba abatukuvu mu mutima aboogera n'ekisa. Njogera ku kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nga kiri ku mimwa gyabwe. Ekyo kisa wabula si kye kino ekisa ky'onalaba omuntu oba n'omukwatirwa ekisa, nedda, kino kisa kya njawulo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Ngero batugamba abo be bajja okubeera bakwano ba Katonda. Kati ng'okubeera mukwano gwa Katonda okusookera ddala oba n'enkolagana naye ng'otambula naye, ng'enkolagana ey'omuweereza ne Mukama we.
w'onyweza enkolagana eyo ne Katonda ffe nga abaddu be abaweereza be enkolagana eyo bw'egenda ekula etuuka okubeera nga ofuuka mukwano gwa Katonda enkolagana nedda ku ddaala eppya ng'enkolagana eriwo wakati wa kabaka ne mukwano gwe. Kati ekyo kye kibawo omuntu nga mutukuvu mu mutima kyekyo kireetera okubeera n'olaba Katonda kitaffe. Y'ensonga lwaki emabegako nali njogera ku audio ne mbategeeza nti mu ggulu waliyo emitendera esatu. Waliwo omutendera ogusooka wansi ogw'abo abagenda okugenda mu ggulu ddala nga bagwanidde oba oluusi nga bakkiriza Yesu Kristo ku ssaawa esembayo naye nga tebatambulidde mu butuukirivu, tebafunye budde bumala kutambulira mu butuukirivu na kulwana ntalo za mu mwoyo. Era abo nabo Mukama ajja bambaza ekyambalo ekyakayakana bagenda kubeera mu ggulu ku ddaala erisooka. Abo tebajja kulaba Katonda kitaffe naye bajja kulaba Yesu Kristo era ajja bakyaliranga naye bajja kuba balengera ekibuga ekyakayakana ennyo ate okusinga we bali era bajja kuba bamanyi awo wa Katonda kitaffe. Ate eddaala eryokubiri erinaddako mu ggulu ly'eryabo abaatambulira mu kuyitibwa kwabwe mu bulamu okuyitibwa Katonda okuyitibwa kwe yabayita abakutambuliramu be bajja okubeera mu ddaala eryokubiri bajja kwakayakana ng'emmunyeenye. Mu ddaala eryokusatu erisembayo waggulu ly'eryabo abanoonya Katonda nga Aburahamu nga Musa nga Enoka be bagenda okubeera ku ddaala erisembayo waggulu. Abo be bagenda okufuga ne Mukama Katonda be bagenda okubeera bakabaka nga Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka. Abo be bagenda okubeera wamu ne Katonda kitaffe be bagenda okubeeramu nga bamwetoolodde kumpi naye. Kati omuntu w'aba n'okuyaayaana okuba n'omutima omutukuvu nga talinamu kizikiza kyonna aba agenda kubeera ku mutendera ogwo ng'eddaala lyaliko lyeri eddaala ery'okubeera mukwano gwa Katonda nga asukkulumye okubeera obubezi n'ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu tubikozesa wano ku nsi naye tetugenda nabyo mu ggulu. Okuwa obunnabbi, okugoba dimoni, okusabira abantu ne bawona, ebyo mu ggulu tebyetaagisa kuba teri balwadde ate teri ali mu dimoni, teriyo okuwa bunnabbi. Naye omutima omutukuvu n'ekikula kya Yesu Kristo nga kiri munda mu ggwe, ekyo w'ogenda mu ggulu ogenda nakyo. Era Yesu Kristo w'abazze kyaba atunuulira ekyo ekikula kya Yesu Kristo kyaba atunuulira ekitulimu. Kyova olaba waliwo abajja okugamba nti twawa obunnabbi ne tugoba dimoni ne tusabira abalwadde ne bawona, Yesu Kristo agambe sibamanyi, nga abatunuulira talabamu kikula kye mu bo. Ekyokuyiga kye tufuna wano nti si ekyo kye tukolera Katonda kye kisinga obukulu, wabula ekisinga obukulu kiki kye tufuuse mu Katonda. We twajja mu Katonda mu Yesu Kristo twafuuka ki? Omuntu waffe ow'omunda kipya ki kye twafuuka mu nkolagana yaffe ne Katonda? Kipya ki kye twafuuka? Ki kye twafuuka? Ekyo kye kisinga obukulu. Si ebyo bye tukoledde Katonda naye ki kye twafuuka. Tulina okuba nga twafuuka baana ba Katonda. Munda muffe tulina okuba nga twafuuka Kristo. Olwo Katonda alabe muffe, alabe omwana we, olwo tubeere n'ekitiibwa ekyokuyitibwa baana ba Katonda. Ekyo kibawo nga tufudde eri omubiri ne tuba balamu mu mwoyo, mu spiriti. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbeera mbategeeza nti kirungi nnyo okumeditatinga oba okusaba mu mutima ng'ogamba Mukama, nzija mu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Gy'okoma okubeera n'omwoyo gwa Mukama Katonda n'okwagala kwe n'obulamu bwe, Mukama abeera mu ggwe. Obeera kwegamba Mukama abeera mu ggwe, obeera otandise okufuuka Kristo. Ekyo Katonda kyayagala tubeere. Omuntu ng'oyagala okulaba Katonda olina
okuyaayana okufuna ekyo. Oba oyagala okulaba Katonda otuukeko mu kisenge kya Katonda w'atuula, Katonda eyatonda eggulu n'ensi omulabeko. Kyekyo ekyogerako mu Matthew chapter 5 verse 8. Abo abatukuvu mu mutima bajja kulaba Katonda, bajja kulaba Katonda. Ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu birungi, naye gwali eyo awuliriza muganda wange mu Yesu Kristu, olina okukimanya nti ebirabo bya Mwoyo Mutukuvu birungi naye tubikozesa wano ku nsi. Ekyokulabirako ky'oba olabirako bwe tutunulira ekkanisa Abakorinso, ekkanisa Corinthians. Ekkanisa ya Corinthians baatambulira mu birabo bya Mwoyo Mutukuvu byonna, naye omutume Pawulo yabagamba mukyali baana bato mu Kristu, yabayita babbebi. Omulabe omutume Pawulo ab'ekyaki ya Corinthians yabayita babbebi, yabagamba mukyali babbebi mu mwoyo. So nga ate baatambulira mu birabo bya Mwoyo Mutukuvu byonna, nga ekyo kyakuyiga kyamaanyi gye tuli. Ekyo kyakuyiga kyamaanyi nnyo gye tuli. Tulina okuyaayaana okubeera n'ekikula kya Kristu munda mu ffe. Ekyo kye tugenda okufuuka kye kisinga obukulu. Ekyo kye tugenda okufuuka kye kisinga obukulu. Kye tugenda okufuuka mu mwoyo, omuntu waffe ow'omunda, kye kisinga obukulu. Tusobole okubeera nga tusobola okuba nga tufuuka mikwano gya Katonda, nga tuvudde okubeera obubeezi n'enkolagana ne Katonda. Kuba tuba n'enkolagana ne Katonda tubeera n'enkolagana nga kabaka n'omuweereza we. Kale ate bwe tufuuka mikwano gya Katonda tuba n'enkolagana edda ku ddaala ddala. Abeera kabaka ne mukwano gwe, abo be bagenda okufuga ne Mukama Katonda, nga Mukama Katonda ye kabaka w'abakabaka, abo nga be bakabaka. Abo be bagenda okujja ku nsi naye emyaka 1000 egyogerako mu kubikkulirwa, bafuge naye ku nsi eno gye tulimu. Wajja kuba kukyaliko abantu abalimu, naye Katonda ajja kuba abatendese mu ggulu. Abo be bagenda okukolagana ne bamalayika nga bakyali ne wano ku nsi. Era abo be bagenda okubeera wano ku nsi balwane entalo z'omu mwoyo, bagende mu ggulu erisooka, bagende mu ggulu eryokubiri mu kulwana olutalo lw'omu mwoyo, naye nga balamu bali wano ku nsi, naye nga Mukama abayigiriza era abalaze ekkubo era n'ababikkulira. Balwana batyo olutalo ne bagenda ne balumba Sitaani mu ggulu erisooka n'eryokubiri, ne bookyayo entegeka ze zonna, ne balagira omuliro ne guzookya mu linnya lya Yesu Kristu, ng'ate bali wano ku nsi. Abo be bagenda okukyala mu ggulu bave wano ku nsi, bagende bakyale mu ggulu batubuulire ebiriyo. Mukama bawe okubikkulirwa okw'enjawulo. Okubeera n'ekikula kya Kristu munda mu ffe, ekyo kye kisumulula amaanyi agali mu kigambo. Kubanga ekigambo kya Katonda ekiri mu Bayibuli kirina amaanyi ga Katonda, naye amaanyi ago okugasumulula kiba kikula kya Kristu nga kiri munda mu ffe. Ekyo kibeera kikula kya Kristu nga kiri munda mu ffe. Omuntu yenna asobola okugoba dimoni n'agala dimoni zigende mu linnya lya Yesu Kristu, naye dimoni eyo okuwulira n'egenda, ekigambo kyayogedde kiba kirina okuba nga kirimu amaanyi. Omuntu yenna asobola okwogera ekintu ekyo, dimoni zigende mu linnya lya Yesu Kristu, naye dimoni okuwulira ne zigenda ziba zirina okuba nga zirimu amaanyi ge ziwulidde, ng'omuntu oyo alimu ekikula kya Kristu. Kazibeere malayika ez'omu ggulu ziraba era ziwanye ekitiibwa kya Kristu ekiba munda mu ffe. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo buli muntu atandike okwetunuulira, buli muntu yeetegeere nga bwe tumanyi bwe tufaanana omubiri, tulina okumanya bwe tufaanana soul, ne tumanya bwe tufaanana spirit, ne tumanya spirit yaffe tugiwa tutya emmere ey'omwoyo n'ekula, ate soul tugiwa tutya. Olwo tujja kumanya obuzibu obuli mu kutunuulira ebintu ebitali bituufu mu maaso ga Katonda n'obiwuliriza n'obisoma, kubanga eyo buba butwa eri omwoyo gwaffe, eri soul.
tulina okuba nga tulaba ebintu kugamba ebisaanidde maaso ga Katonda kabeere bye tuwulira. Ekintu ekiba nga si kirungi tobeerawo nakiwulira, togamba nti asinze nkyogera, okiwulira obuwulizi, obeera oteeka ekintu ekizikiza ku soolu yo, ovaawo n'ogenda kawe kutunuulira kintu ekyo. Ate ekigambo kye twogera n'akamwa kaffe ne tukifulumya, eyo y'emmere ya sipiriti. Y'ensonga lwaki tulina okwewala okwogera ebintu ebitali bituufu maaso ga Katonda, kuba eyo y'emmere ya sipiriti. Spirit yebaamu amaanyi ga Katonda. Twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, naye nga Katonda kitaffe, Mwoyo Mutukuvu n'Omwana we Yesu Kristo, buli omu ku abo alina paati gy'azannya munda mu ffe. Spiriti yaffe yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kitaffe. Y'ensonga lwaki okwagala kuva mu spiriti yaffe. Okwagala amaanyi agalwana. Soolo yaffe yatondebwa mu kifaananyi kya Holy Spirit. Y'ensonga lwaki esobola okubeera wano, esobola okubeera wali, osobola okubeera wano n'okuba akafaananyi ng'oli wammwe mu kyalo ng'olaba buli kimu ekigenda mu maaso. Eyo soolo yo eba esobola okutambula. Y'ensonga lwaki omulogo asobola okubeera gy'ali n'ayita erinnya lyo soolo yo nejja, kuba yo eri mu kifaananyi kya Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu asobola okubeera mu ggulu ng'ataali wano, ng'ataali ne wali, ali ne ku kkanisa, ne soolo yaffe bwetyo bweri. Naye gye twongera okulaba ebintu ebitali bituufu n'obiwuliriza, ekyo kyekyobulaba eri soolo yaffe, kyekireeta ekizikiza eri soolo yaffe. Omubiri gwaffe gwatondebwa mu kifaananyi kya Yesu Kristo, kubanga yali wano ku nsi n'atambula nga ffe. Y'ensonga lwaki tugamba omubiri gwa Kristo. Naye yalina amagulu ng'ali kuno ku nsi, yalina emikono, amaaso ng'era naffe bwe tuli. Y'ensonga lwaki ku ffe mu mibiri gyaffe abantu balina okuba nga balaba ekifaananyi kya Kristo mu nneeyisa yaffe, mu nnyambala, mu njogera, mu buli kimu. Bwe tunaayaayaana okukula omuntu waffe ow'omunda atuuke ku ddaala eri okubeera ne mukwano gwa Katonda, abo be bantu abagenda okukola eby'enjawulo ebitalabwangako mu myaka egijja egitali gya wala. Era ng'ekimu ku biyinza otuyamba kwagala. Okwagala okwagala tugenda nakwo, okwagala kw'olina wano mu nsi kuleeta ekitangala mu mwoyo gwo, amaanyi, era ogenda nagwo mu ggulu, era kyekitiibwa kya Katonda ekiri munda mu ffe. Ekyo tugenda nakyo mu ggulu. Okwagala okugoba ddimoni tetugenda nakwo mu ggulu, bikoma wano ku nsi. Okusabira abalwadde bikoma wano ku nsi. Okuwa obunnabbi bikoma wano ku nsi. Naye okwagala, essuubi n'okukkiriza, ebyo tugenda nabyo mu ggulu. Ebintu bisatu tebigenda kuggwaawo. Ensi ne bweggwaawo yonna ebyo tebigenda kuggwaawo, bibeerawo lubeerera. Okwagala, essuubi n'okukkiriza. Naye ng'okwagala kwe kusinga byonna. Y'ensonga lwaki Peetero ekisooka chapter 4 verse 8 batugamba nti waggulu wa byonna tubeere n'okwagala eri muliraanwa waffe, eri muntu munnaffe, tubeere n'okwagala. Okwagala kusukkuluma ku ekyo kye tulowooza n'obwongo bwaffe kye kuli. Okwagala kusukkirawo ddala awo. Okwagala, tubeere n'okwagala. Okwagala, Katonda kwagala. Okwagala kye kitangaala ekiri mu ggulu. Okwagala kw'amaanyi nnyo, kwa njawulo nnyo, kuba Bayibuli etugamba oli ne waawa obunnabbi n'ayogera ne mu nnimi z'abamalayika nga talina kwagala, aba talina kyalina. Okwagala kw'amaanyi era kwa njawulo. Kye tulina okumanya nti mu biseera ebitali bya wala ensi egenda kwongera okubeera mu mbeera eyeraliikiriza, naye abo abatambulira mu kwagala bugenda kuba bukuumi. Ekipimo ky'okwagala ekiri mu mitima gyaffe bugenda kuba bukuumi, nga kye kitangaala era nga ge maanyi. Ekitangaala ekizikiza gye kineeyongera okubeera ku nsi, abo abalina ekikula kya Kristo be bajja okuyimuka baakaayakane. Omulabe Sitaani
asobola okujingirira ebintu ebifaanana okuwa obunnabbi. Era kati kino okitegeera obulungi, omuntu gwe bayita nnabbi ow'obulimba oba pasita ow'obulimba, kuba ne Sitaani naye ayina abantu be baweereza ku nsi gye bali. Basajja ba Katonda abatuufu we bali bangi, naye ne Sitaani alina baweereza. Naye kiyinza kukulaga nti omuntu ow'obulimba nga amannya kosa ga Sitaani asobola okuwa obunnabbi era ne butuukirira. Asobola okusabira omuntu n'awona, era asobola okukola n'ekintu ekyefaananyiriza okugoba emizimu. Abatagoba mizimu naye olw'okuba bakimanyi nti abantu bwe balaba n'amaaso gaabwe balina kye basobola okulaba ne bamanya kati emizimu gigenze, ne bakwata ku muntu n'agwa. Abantu ne bamanya omuntu wakola ekyo kitegeeza emizimu gigenze. Naye nga omutuufu naye akola ekyo, naye Sitaani abuzaabuza amaaso g'abantu. Naye omulabe kyatasobola kukoppa, oba nabbi ow'obulimba oba pasita ow'obulimba kyatasobola kukola kwe kukoppa ekikola kya Kristo n'okwagala. Ekyo tebakikoppa. Ekikola kya Kristo kiba kugamba kiba kyanjawulo. Tajja kujja abuulira enjiri ya kubikkulirwa, tajja kwogera ku butuukirivu. Ekyo ajja kyewala emirundi gyonna, era tajja kwogera na ku kwenenya, ajja kyewala. Kuba ekyo Sitaani tayagala abantu bakiwulire. Ate aba tajja kwagala kwogera na ku dimoni, ekyo Sitaani tayagalira ddala kiwulira. Ekikola kya Kristo, abo abafuba ne bafuna omutima omutuukirivu be bafuna omukisa okulaba Katonda. Matayo chapter 5 verse 8, Mukama kyatugamba abo bokka abatuukirivu mu mutima be bajja okulaba Katonda Kitaffe. Si kumulaba nga bali mu ggulu wokka, ne wano ku nsi ajja bbawo akakisa okumulaba n'okumumanya n'okuba okubikkulirwa kyali era ekikula kye era ne bwafaanana. Enneeyisa yaffe kikulu nnyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Bw'oba olina omuntu yenna gw'obuulira enjiri, buulira ku butuukirivu n'okwenenya. Ekirala, enjawukana eziriwo ez'amadiini teziva eri Mukama Katonda. Ekyo si kwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo, wabula Mukama waffe Yesu Kristo ayagala tubeere omuntu omu. Kyekyo ekyogerako mu Ephesians chapter 4, ayagala tubeere omuntu omu ffenna, era enjawukana zonna zigenda kutuuka ekiseera ziggweewo. Era waliwo ebintu bingi Mukama byagala okukola, naye ng'ayagala tusooke ffenna tubeere omuntu omu, enjawukana z'amadiini ziveewo, tubeere omuntu omu nga Mukama waffe Yesu Kristo yatukulembera, nga ye musumba w'ekkanisa, ng'era ffe ndiga ze. Tubeere omuntu omu, enjawukana ziveewo. Enjawukana teziva eri Mukama Katonda. Y'ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yakola ekyamagero ekyo ku mbaga y'e Kaana, n'akyusa amazzi n'agafuula wayini, ng'amakulu agaalimu nti abantu nga bamaze okunywanywa ku wayini omulala omukolerere, bwe banywa ku wayini we ne bagamba, ono wanjawulo. Kati ne Mukama oluusi atuleka ne tusooka tubeerako madiini ge tuzaalibwamu ag'enjawulo, naye oluvannyuma lw'okuyigirizibwa ebintu eby'enjawulo, kati ate bwe tunaafuna enjigiriza entuufu eya Mukama waffe Yesu Kristo, tujja kumanya nti wamma ddala ate lwaki baalwisaayo enjigiriza eno. Obwedda ne tusooka tuyiga biri, ge amakulu agali mu wayini, kuba Mukama waffe yafuula amazzi n'agafuula wayini. Abakulu b'omukolo omugole ennyini n'agamba abalala baleeta wayini atali mulungi nnyo, embaga ng'enaatera okugwa, naye bano balesse wayini omulungi paka embaga weggwerako, ng'amakulu agaliwo nti n'abo abaali babaddeko mu madiini amalala bwe banaafuna enjigiriza entuufu bajja gamba, lwaki twasooka ne tufuna wayini oli ow'enzikiriza ne tutafuna omulungi ne bamweta ku ssaawa esembayo. Mukama abakuume, tambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Bangi basobola okugaana, basobola okuwakana, naye ekikulu bawulidde, kubanga ekyo kye bawulidde mazima ddala tebalyegaana nti tebaawulira.
buli omu ajja kumira mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Ebyo bye yakola bimweyimirire. Mukama atunulira mitima. Buli muntu amulamu ku nsi alina akakisa akeenenya, okwenenya ne weenenya. Amaaso tuleme gatunuliza bibi bye tukola tugambe ffe tusinga obubi, ffe tukyasinza okwonoona mu nsi yonna. Nedda, Mukama tatulese kulaba byonoono byaffe byonna wadde okubijjukira. Amaaso tugateeke ku Yesu Kristo ye mulokozi. Tuleme gateeka ku bibi bye tukoze. Twenenye, amaaso tugatunuulize ye agenda tulaga ekkubo, kuba ly'ekkubo ge mazima. Yesu Kristo Katonda waffe. Mukama bakuume.